Tukyali fena nyongero bakulisayo mukumula kutuyongere na mawulire gaffiya ag'omunyo kusatu wano ku Soul TV tutandikire mu kalulu okusunsulamu abagenda okuvuganya mu kalulu ku bifo bya gavumenti ez'ebitundu kutandisa olunaku olwaleero kugenda kulongola ennaku 10 kujja kukomekerezebwa ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogw'ekkumi ate nga mu kaseera ke kamu yaliko omubaka wa Kampala Central Captain Edward Francis Babu ayongedde okakasa nti azegawanye okubanga avuganya ku kifo ky'omubaka ow'abakadde mu masekati g'eggwanga erya Buganda z'eddistrict 28 ezikola Buganda nga ne Kampala kweri. Akalulu ka 2021 keyongedde bugumu Captain Francis Babu eyavuganye nnyo mu kamyufu ka NRM ku bumyuka bwa ssentebe bw'ekibiina ne bamuperereza okulekerera Haji Kigongo. Agamba omuzannyo tegujja kumuyitako, ajja kukiikirira bakadde mu Parliament mu masekati ga Uganda. Babu asinzidde Lugogo mu Kampala ng'asisinkanya bagenda okumukuyegera ng'agamba ze kukuba ddoboozi ly'abantu. Guno gwe mulundi ogusoose Parliament yayisize etteeka nga regions zaffe ebitundu byaffe bya regions ebina bijja kuleeta omuntu omwomu ekifo ekimu bakireeteredde omukyala kulonda omukyala anakiikirira abakyala affirmative action. Kati bano abali wano bebye Kampala bwe naamala aba wano nja kusinkana ab'e Masaka, nja kusinkana ab'e Mubende, nja kusinkana ab'e Luweero, nsinkana ab'e Mukono n'ab'ekibuga. Abo bonna balonda be bantu bataano abali ku districts zaabwe abalonda mu gundi za NRM. Amasekati ga Uganda gakolebwa districts okuli Kampala n'endala ezikola Buganda. The government is funding the different special groups. They are funding the youth, they are funding the women, they are funding the PWDs. We want them also to help the elders to be funded, also to get insurance for them when they are the Medicare I talked about, so that they are looked after. Yes, they are part of our society. Article 32 makes it very clear. Ate ye ntinda mu Kampala awamu kuwali enteekateeka z'abeegwanyiza okwesimbawo ku bifo mu gavumenti ez'ebitundu. Wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo nga b'ebyokulonda babalanga okuyisaawo abamu. Oluvannyuma embeereze mu nteeko era bangi balaze bibaleese ng'okusunsula kwa kugenderera ddala mu maaso okutuuka nga lumu omwezi ogujja, wabula wayiseewo akaseera katono olutalo ne luddamu ne lubalukawo poliisi n'ejjeetaase. Wano ku Machanyo era ndowooza teri buzibu mpozi singa babadde balina abakozi bangi, naye kati bano baleekana ne ndowooza teri nsonga. Ekikulu nvuddeyo ku kifo kino abaliwo nabo bamanya nti eriyo abantu abanyigirizibwa kubanga omuzeeyi agamba nti even the poor matters. Akulira ebyokulonda mu Kampala Frederick Muwaya ategeezezza nti omulimu guno gukyatambudde bulungi n'alabula abaleese effujjo. Abantu bonna abakola wano bali wansi wange era nze mbavunaanyizibwako. Wabawo omuntu alina obujulizi nti waliwo omuntu ayeeguze okugererako okubuuka layini ajja kuntuukirira. Ebbugumu libadde kubaze ku bwa meeya bwa division ey'Ennabweru mu municipal y'e Nansana ng'abaleese ebbugumu babadde mu kwerekera abeesimbyewo okwewandiisa. Kalule Kenneth omu ku bavuganya okwewandiisa akutaddemu ebirungo bw'asoose okusasamaza abantu n'ebidongo ebikubira mu mutima n'abalala ne babaako bye boogera. Buli muntu mwagala wano ndabye nga ndina aba people power, luli wandabye nga ndina aba movement, luli wandabye nga ndina aba DP, nze nzize kuweereza ggwanga na nsi yange. Ekyamazima abakulembeze be tubadde nabo waliwo ebintu by'olabanga ekyamazima bibalemedde ddala. Ate mmeeya Kalule tumusuubira nti engeri emirimu gy'abadde akola okulabirira abaana okukola ki ng'ayinza okututumukako kyalo ky'e Nansana okulaba nga kyeyongeramu amaanyi. Olwokaano ku bwa meeya bwa division eno lulimu abantu 5 okuli Sally Kenneth owa DP, Galwango Faizo ne Mugabi Sam owa NRM n'abalala. Ate ye Kasubi abavubuka b'ekibiina ki National Unity Platform NOP tebamatidde na ngeri kaadi gye zigabiddwamu mu kibiina abalina obusobozi ne babasuula. Obusosoze nga buwedde tuliyambale ngule obusosoze nga buwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. Kiribaka Muhammad agamba nti omuntu eyaweereddwa kaadi mu kitundu kyabwe tebamumanyi. Ikane baluwa fenga ba candidates abeesimbyewo mu Lubaga North
nga bansembanze kiri baka Muhammad mbakwatire bendera naye akakiiko tekasobodde konsilaringa baluwa eyo nga bankwasa bendera nga bangamba kyetulabye ku ground tulaba Muhammad gwasinga amaanyi therafa koraki tukwatire bendera olwokano tukoze eki tuluvuddemu ebbaluwa ne tugibatwalira tetwalabye biki byavudde mu bbaluwa eyo nnyini gye twawandika kitegeeza ebbaluwa yaffe bwe yabatuukako bagisuula busuuzi ttale nga balina okukola ki nga balina okuyisaawo ebyabwe mu baluganda bako n'ab'emikwano bazijja ku bantu abasobola abalina obusobozi ne baziteeka ku bantu bakwano baabwe bakodomi baabwe bannyinaabwe byebyo bye bazzeemu bakozeseza bwagazi baleka baagaza famire zaabwe kuba no gwe bawadde kaadi ffe tetumumanyi nako wadde era tetulabangako ku posita ze neegi n'emu balese abantu betumanyi basonze ku Jeremiah Keya Mwanje gwe baagala akangavulwe olw'ensobi zino nga basuubiza okukola wakati singa babavovoba igenda okuddako singa embeera esigala bwete omukulu n'alemera ku ekyo ekifo kadi si eronda kadi tugenda mulaga kye bayita amaanyi g'abantu ku gurawundi kadi si eronda abantu be balonda abantu bamanyi abantu baabwe abantu batumanyi ffe tulina obulumi bw'ekasubi tulimbiddwa abantu bangi abalala ne batulimbanga obukoko ne tulonda asima tujja bawo obukoko tujja kujja bavubuka tubawe emirimu tukole tebitubirabye wunyisiza nnyo nti Jeremiah Kaya Mwanje ye yalabisenga fulaga beyara agenda okukola ki otukwatira bendera mu kalulu ka bonna ne tukyewunyiza ddala nnyo nja kuwa ekyokulabirako Lubega Mukaako mu Lubaga South bwe bamala okutegeera nti yeegwanyiza ekifo ky'obwamemba bwa paliamenti ku kakiiko bamuggyako kakati ye Jeremiah Kaya lwaki ye tebamuggyako bwe baali bamaze okutegeera nti naye ayagala ekifo kino bikuŋŋanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot Television.